Yoweri Bisekezi omulundi yafuuka omuganda olw'ebyobufuzi. Watugambye nti kya busiru nnyo mu okukkiriza dikiteeta okuziika Sseggirinya mu bitiibwa. Twagala kubuuza nga bannayuganda kya magezi dikiteeta yababbako akalulu, dikiteeta atulugunya bannayuganda gwe mwagala okujja mu ntebe okuwa convoy emmotoka ya miliyoni 8 gy'otambuliramu, n'akuwa abasirikale battalion namba, n'akuwa eziggula ekkubo, n'akuwa eziggala ekkubo, otambula nga kabaka mu gavumenti gye mwagala okujjako. Kya magezi. Era bwe muba mulaba nti gavumenti is overspending mu bintu eby'ekisiru, mwabagivaganya mubeera mutya paati okuba nti gavumenti ekwonoonerako biliyoni 10 buli mwaka. Yoweri Ssenyonyi, dikiteeta gwe mwagala okujja mu ntebe yakuwa emmotoka ya miliyoni 8 gy'otambuliramu, n'akuwa ekuggala etuulako abasirikale ya miliyoni 405, n'akuwa eggula ekkubo ya miliyoni 205, n'akuwa etambuliramu famire yo. Otambula ne convoy mu gavumenti gye mwagala okujjako. Bwe muba mugamba nti Museveni asaasaanya nnyo era kibi okubeera extravagance mu gavumenti enjavu, ayonoona ssente z'omuwi w'omusolo, gwe zino privileges n'amasaali wakkiriza byaki? Era watugambye nti kya buswavu nnyo okulaba nti dikiteeta asiibula Sseggirinya mu bitiibwa. Mwabakyali abalamu lwaki privileges muzikkiriza? Oba Sseggirinya ye tebimugwana bigwana ggwe? Kuba ne bino bye weeyagaliramu bya dikiteeta. Museveni yababbako entebe, eyatwala entebe yamwebwa president atulugunya bannayuganda, yabawa obukuumi okuva ku Awusigala afumbe wo atambula n'omusirikale. Ne bw'oba ogenze mu loogi kwenda ku hoteli wodaba ebungululawo. Mweyagadde. Ffe tetumanyi nti oba privileges zino zokka mmwe muzikkirizibwa mu gavumenti ebuliidinga, abalala tebazigwana. Ky'oba onnyonnyola abantu Bisekezi omulundi eyafuuka omuganda olw'ebyobufuzi. Ayagala ogenda ebweru okwepakasiza, okwenoonyeza ku nsimbi. Sente z'oteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Ffe ku nooti 764 17 45 27 ogenda kuba otufuna butoola, ne ku nooti 7 nooti 67 twetaaga bawala na balenzi genda kukola mu fast foods company Saudi Arabia, Qatar na Kuwait. Mugenda kuweereza mmere, kola nga ba waitress, kwaniriza abantu, kuwoza bintu. Sala atandikira mu kitundu paka miliyoni 2.3 bakusuza bakuliisa bakujjanjaba. Kasente ko oteekamu nga visa ekuli mu ngalo, mujje tugende ebweru tukole.